6 ebizibu ne bijjajja teyagimalaako tuvaayo awo 2011 atandika okuba obuyimba awo then nakuba hit ye ey'oluyimba lwa Paulo Kafeera I think then omwana yali amugiza freestyle n'agwa eddalu Kibaya Mark n'agwa eddalu ebyagwisa Kibaya Mark eddalu ng'okubiriratinga ne Gravity Omutujju it will be a story for another day. Soko tubuuliremu awo. Oli yamuyigirizanga ekitone kye ky'amaanyiko naye Kasuku ogenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi sandyagadde eggenda eyo mu spiritual world n'ebintu ebyakolebwa omwana oyo Kibaya Mark abeere ng'agwa eddalu ate Gravity rising. Abannayuganda abanda bayenze kale Isaac Kaizo omwana w'ensenene mbakoola nga ennaku z'omwezi 23 paka nga 25 mu United Kingdom mu kye tuyise Birmingham Uganda Investment Convention mujje tukwatagane tumanyagane twongere okulaba nti nno we widen our network wetwogera ku kye bayita investment across the globe newaffe ewaka gye batuzaala ng'era omwanyi wa Ssaabasajja Kabaka Mariam Ndagire kosa ne Liz bayogenda okuba nti no bakwase mu nsonga eno mujje abagala okupatalinga naffe mujje abagala okulaba nti nno mu exhibitinga ebintu ebyenjawulo ne ba keynote speakers webali wootabeera wano ogenda beera wange ennaku z'omwezi 23 paka 25 UK is the place to be. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Bashibawuliki tubasaasire nnyo mukama wabaleme kukola sopuku ayireme gikola kwefumita kiso ajja kukyefumita bwati kuba omukazi ajja kukwata ku luyimba lwe olwo simanyi nkwata akaluyimba esindi aluyimba agambe wow because at the end of the day buli muntu alina kukola seeti ye oba ogenda kukubamu covers oba ogenda kukuba zizo y'omwagizagala live experience kati sindi zijja kuggwayo ez'ennyimba zalina 11 oba 25 ono ng'alina 10 ayagala ozitukuba sidi tugigaane tumugambe tuddayo wali ku live dayo wali ku Kasuku live owulire sopuku 47 Ronin Keanu Reeves olukola ba maziga g'abashibaholics nze banvumye bankumaliriza banvumye embwa bavuma yange n'engamba bamunvumye tugende maaso. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. All right, Wayne Frank Ntambi Balkeza, the youngest East African professor. Okay, kasoda kenkugulidde. The juggernaut. Enaye Ntambi amanyo tutwala out. Discredit za bia neziyita. Byali biseera biri. Choga kati wawu. Nawunyamuko. Ogamba cha Frank. Ndi wano mukama wange. Ennaku zino nkulaba ekintu ekikutte nkigezaako nkulaba kwanikati nkulaba kozi interview zonna nakulaba nenjagala okubuuza wali mu kusooka nti federation yofaaki nayo nga buli mukisa gw'ofuna bw'ogikuba bw'ongamba mbatwala mu kkooti nengamba omusajja abasajja waki tobaleka ne bali akasente kaabwe nabaleka kintu kife nakyo death era kitandise ziri zaali symptoms naye kati saawa yonna kuba waliwo kanso bamwita kanso luyimba zinnalukoola oba omumanyi oyo kanso wange ssebo so walange nina bakanso so kumpita kiyenje waliwo ne kanso bamwita Sekamate Hamza n'omulala bamwita Mulemeke ya Isaac bennakwata ne tugenda ne tulaba legalite y'ekibiina tugenda ku URSB nga si kiwandiise ne bagamba Ntambi tolina kyo tosobola kuwawaabira kintu kitali mu mateeka kitaliiwo
What you have to do is to take on individuals obaguleko emisango. Yeah, so yali process eyo. Nenga omuntu yeri abeera abuuza gwofaaki ofunira wa ekisookera ddala industry ya art abagiryako si bayimbi bokka. Nze ndi mu maaso gamu wano ninasoma performing arts e Makerere University, that is drama and film. Era omu ku balekikyala abange ye Mwami Philip Luswata. Essaawa zino bye tukola byonna emirimu gye tusavinga abantu giri mu art. So we are one of the stakeholders. Tubabawo ekintu ekigenda obubi mu art. Bayimbi se balina okukitereeza wabula bangi nnyo because art industry nene ngazi nnyo n'okusinga abantu bebalowooleza kyo sinali singa okwagala okufunamu kubeera nga kutereeza kintu kutereeza mirimu era ogenda okulaba essaawa zino nga kitandisa okweshapinga mpola mpola okusinziira twali twagala ti bo bennyini batandika okuvaayo beekube kuba nze nga nze nayogera ne banvuma ne bagamba tojja malako tojja kukola ki. Then your process we yajje yokutwala ba individuals mu court the next week ne ba registering ekibiina and then ne tu petitioning erinnya lennyini libabawa era saawa yonna emisango gijja because omusango gubanga nga bbanja teguvunda kituufu lwakuba nti nze omanyi nze nagamba abantu for long musicians yes they've made money and what naye badde balina push gye beetaagamu. So I'm one of those believers in right now abayimbi tubaleke baleka sente era omulanga nja gukubira abali mu kibiina abasajja nga bano bantambe mubayite nze ne message bali eyo ke balya sikyakulya mune message ne wenjikulaga president w'ekibiina yennyini ya he wanted to meet me naye at the end of the day bino ebintu etukola kasuku it's all about credibility. Sagala kwesanga mu mbeera nga ngenda beera compromised okitegeera compromise eyo I'm starting off a career negenda okubeerawo ebbanga the juggernaut encyclopedia okitegeera kati mbeere nga atandise okwogera olucope nga nkyusiza ebigambo people won't take me ng'omuntu ali serious. Yes olunaku olwaleero ekyakuyisizza story ya Gravity Wabuyu Gerson. Gravity wamulabye? Namulabye Omutujju. What was the problem? What happened? Okusinzira ka video akatambula we katandikira nga yekyanga ne personal DJ we bulijja mukubira se. Oyo personal DJ? Yes. Era yadda mubuuza bino bulijjo byonkubira namukasukira microphone. Kata emujjemu ekintu because amaanyi Gravity galina mayitirivu nnyo naye ngenda kuzaako emabega awo tugenda kuddawo. Gravity musisinkana ntya byengenda okubuulira bigenda kuwa ekituufu the character n'ekintu kyetudiringa nakyo. Mwaka gwali 2008 ndowooza nasooka okulaba Gravity yali called Kampala awo nze ndi ku Lubiri SS awo same twali tuli mu same year I think senior far around there. Then waliwo guy bamuyita Kibaya Mark. Kibaya Mark yatandika okuyigiriza Gravity ebintu bya freestyling ebyo because twagendangayo ku Old Kampala bajjanga e Lubiri nabeera nga ayigayiga then the following year we tutyo nagenda mu senior 5 senior 6 ebizibu ne bijjajja teyagimalaako tuvaayo awo 2011 atandika okukuba obuyimbayimba awo then nakuba hit ye ey'oluyimba lwa Paulo Kafeera I think. Then omwana yali amugiza freestyle n'agwa eddalu. Kibaya Mark n'agwa eddalu. Ebyagwisa Kibaya Mark eddalu ng'okubiriratinga ne Gravity Omutujju it will be a story for another day. Soko tubuuliremu awo. Oli yamuyigirizanga ekitone kye ky'amaanyiko naye kasuku ogenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi. Sandyagadde eggenda eyo mu spiritual world n'ebintu ebyakolebwa omwana oyo Kibaya Mark abeere nga agwa eddalu ate Gravity rising. Sijja kugenda mbadde nsaba mbuukewoko katono. Then around 2011 still the same year Gravity n'ayagala joining Baboon Forest Entertainment. Naye mbadde nga nzija nnyumiza abantu ku history wa hip hop n'okusomesa abantu ku hip hop n'okubeera nti namaliriza mpangudde media personality of the year hip hop awards unprecedented kibayita congratulations encyclopedia. Naye mu kugiwangula era waliwo strategy gye nakozesa okuba nga mpangula because bali tebagala kiyenje kiwangule nga wali ba planned kids abalina okutwala ebintu ebyo esijja kwogera amannya. So hip hop culture, hip hop generally is a culture nga olaba reggae abantu abagala reggae osanga omuntu ayagala reggae ne wajjamu omuntu nga takuba reggae naye nga yeefaanaanyiriza
people get irritated ne bagamba oyo si waffe. So ne mu hip hop culture wekitabo kiri. So wayagala okuyingira Baboon Forest, I remember GNL yalina tour outside countries musemu kati eno ngaliseyo abaana abaliyo. Gravity wayagala because niyo twabiriranga eyo ku ssomero nga yagamba negomba ekintu kimu negomba musajja oyo era nga n'ennyimba zaziyimba kabere Fefe Busi yabayo na confessing engeri yali idolizing GNL zamba webityo ya inspiring abaana abangi engeri yali agattagattamu ebigambo. So ne Gravity y'omu kwabo naye ekyasinga okukola obubi wayagala okujja okuyingira zamba nga taliiwo bano abaana abaali balekeddwawo bagamba omusajja nti ebyo byokuba tebisobola kukkirizibwa eno okitegeera terms of delivery ye liriko content nga tebigatta kitone kyali kinafuko nga kibuyabuyamu we bamugaana then nakitekinga personal ku GNL zamba. That's why watandikira okurisinga nga media yaffe nga we tugimanyi ne world over ebintu ebikola art buba bukubagano obwo controversy clashes beefs so na raising irawo this one against this one against this one nalemezaamu nnyo ate oli nalaba nga tafunamu nnyo then ono namulekera ekintu so Gravity nafuuka Gravity omuyimbi ow'amaanyi ssaawa zino bwe tulina. Mu mwaka 2022 waliwo gaya yamuyita Jekasi owa gaya yalabira yonna nsana ye Jekasi ani wano Jekasi ow'ekikuubo oyo ye mukoddomi wa Gravity Omutujju batuuka bakola oluyimba baluyita Kwiso ne Gravity nga womanyi nti Gravity amaanyi agayina amasannyalaze agayina olino sharingako ne banna amasannyalaze bakola oluyimba olwo Kwiso Gravity kyeyakola n'amuteekako oluyimba ate olupya olulwe baluyitani ndabe wano kola notisi zange wano giregeze twaze songolo yateekawo awo then natandika okukubira abantu amasimu baleme kubeera nga bakuba luli luyimba kubeera nga ayisaawani mukoddomi we eyamuwa omukyala gwayina essaawa zino ewaka. Imagine. Is that true? Very true. Omwana alina n'oluyimba luno wano luyakubidde Gravity Omutujju ng'ali mu kutunnyonnyola nsonga ejjekesa luno wano mukama wa bino ebintu byenjogera bampita encyclopedia biliko obwino waabyo baluyita muko ng'ali mu kuba Gravity Omutujju ali mu kugamba sister wa aveeye wa Gravity era ng'ali mu kutugamba Gravity nga wakuba sister we emiggo ate nga akasente yakafuna eri manyi kasente kali nnyo ku bukeene w'abano okitegeera. Simanyi oba omwana yawuteekayo ku YouTube naye nandiruzannyi naye tikya kati luliyo ngenda duzanya luno luli mu kudownload okitegeera mujja kuwulira ebigambo ebimu ebirimu ojja genda ku YouTube osearch nga alwagala Jekasi that's JKAS ye baluyita muko muwulire ebigambo ebirimu so olaba omuntu akola ekintu ekyo ku muntu we nti mukoddomi we n'abeera nga amuteerawo ekikono aleme kuyitawo it says more about his personality ng'omuntu. Waliwo n'omuwala omulala mukwano gwange erinnya lye sigenda lyogera naye muwala ali Sweden atuuka mu covid omu akola oluyimba ne Gravity balukola Gravity n'amusaba sente empitirivu nnyo kati batuuka okukola video ya n'amusindikira sente then ku side ya promotion we yatuuka ya sente n'asaba budget y'akasente and what the idea was nti twefuule muno twagalana tukozinge controversy mu mawulire oluyimba luyitewo and that time omuwala nakatira akyalina bbaawe balina n'abaana babiri n'omuwala n'agaana n'agamba sobola ne wankubadde njagala okuyitawo naye ate sisobola going below the belt yet Gravity ng'omuntu amanyi obuzanya engeri gye babuzanya controversy and all that kya thrivingiddeko okitegeera kati sente n'azimuwa n'azirya then n'ablocking omuwala okitegeera oyo omuwala we Sweden kati mbadde nkikuzimbira okukuleetera kino incident yabaddewo nti essaawa zino alina show y'okwepiica concert naye abadde afunyemu challenge nti wakyaliwo virus eri ku market waliwo influenza yatuyingira wa COVID-19 yakomawo mu music industry ey'omwana Alien Skin yataddewo embeera nti tewakyali kintu kiyitawo kirala unless nga kiri very strategic nga kirako ne PR w'amaanyi okuba nga kiyitawo. For example ngenda kuddayo kemabega Jose Chameleone afulumiza projects eziwerako nga 3 for the first time mu kaseera akatono ne zigana okuyitawo. Alina project ne mukwano gwo David Lutalo, alina project ne Monji, alina project ne Lil Puzzle nezo nazo nazikyaganya okuyitawo olwa influenza eyo n'omwana so omwana industry agitadde at ransom for the reason wafunumizawo ennyimba by the way yes nezigaana okutambula because ku market saba zino kuliko abantu kye bademandinga kye bayagala okonsuminga kyonna omulundi gumu kati abantu abalina projects esaawa zino kazibeere concerts tebanafuna nnyo publicity muzo
okiraba olwa kino ekiriwo kati mu mbeera eyo ng'ebula omwezi gumu n'ennaku because aliyo September nga 2 there is that pressure nti tanafuna tokability emala ku concert ye ate nga n'ekirala nti alina akatabo kaasomamu byonna Gravity byali mu kukola all that controversy nga we ngambye embuno nze I came, I saw, I will conquer. Kati naye he came, he's seeing and he wants to conquer. Kati alina akatabo kaasomamu ok'omwami w'esseguku owa Lion Island kaasomamu kabadde nga azannya mu mbeera emu oba endala naye omwami w'esseguku ye kyasinga okukola nti music we mulungi ali consumable tinwavaayo n'akolakola ekintu yakubye owagundi abantu bagamba akasajja ako tetukaagala karakita yaako naye music mulungi yes music mulungi ye favor gy'alina ya music amweyimirira kati Gravity nagwe nabadde nnyumizaako ejjo and this is a true story ng'ennaku z'omwezi zaali 25 June 2014 senga wange Reste Nakate yanfaako yalina stroke tumutwala mu ddwaliro e Masaka kati nurse gwe twali tumulekedde yali ayagala nnyo Gravity naku oluyimba lwa Gravity by that time olwali bijanjaalo somewhere around kati yalina stroke bwati kati aba kuno kkiriza agende kaledi akasikeko akajjeko bwati n'akutuka n'afa senga wange Reste Nakate this is a true story n'oba ogenze mu bannamasaka basobola okikubuulira ekyo balukeza bannange kati ate ntandise kulaba fitina walese wino omuntu akuwa wino oba naye tugenda kugendayo so mbadde ngezaako kugamba nti music kwa Chameleon amweyimirira Frank okubira ddala kati ennaku zino si kukuba ebyaddala what happened to the humble Frank I knew no kati olese muntu wano kuwa bwino mutuufu ali critical enough okay. okitegeera nze ne bwino mbadde mukuwa kati ng'ono mukoddomi we obadde omumanyi nti gyali mbadde simumanyi luno oluyimba bajja dunoonya sagala batu striking oba okitegeera so ndi mukuwumba the character of a person gwe twali tugumiikiriza olwa music we omufu omubi ennyo atasobola kuwulizika nna ne bakyali bange bali sides eyo abamu bali London waliwo guy yafuna gundi ear bleeding amatu ne gavaamu omusaayi kuwuliriza that trash of music owa Gravity gye balaba tabatali basanyufu nnyo na Gravity's music naye tubadde tumugumiikiriza nga ffe abantu kati ate character w'ogigattako eyo embi bwetyo okubeera nga personal DJ osobola n'okumukuba I want to believe wetabeera strategy yakubeera nga atambuza show netugamba kale yabadde musunguwavu nnyo ate he's antagonizing himself wabeera abayimbi ababeerawo nga ebizibu byennyini babyereetera bo nga bo kubanga ogenda okulaba nti yabadde akikoledde maaso g'abawagizi be then omuntu gwakikozeeko oyo omwana bambye alina famire alina abaana babiri balabirira mukyala we ali lubuto ne sente ezimuweebwa si zennyini eziryawo naye n'agumira omusajja engeri gy'amuyisaamu kati omwana oyo areflecting omuntu ono Gravity gwali mu kwagala ajje mu concert ey'omutwalo kati abantu abo era kyekyatuuka ne ku muganda waffe Palaso nti incident ya Alien Skin whether yali nteeketeeke oba si nteeketeeke yaviiramu the rise of Alien Skin ate neeteekawo that stagnant gundi ya Palaso kuba essaawa zino olaba yali ali mu kushootinga up there ne kati essaawa zino akyalemeddeawo olw'ekintu ekyo tokikola ng'ekyokusaaga but at the end of the day waliwo abantu abagenda okufiiringa pity and sympathy ku muntu ng'oyo ate ng'osigaza mwezi gwe omuntu ojja kujja mu mawulire we defending naye ng'ate booleseeko gundi ku mutima okwo be bayitirivu ennyo abatasobola kubeera nga bagenda kujja mu show and before we know careers zifa bwe zityo but don't you think this is a minor it would look so naye you never have anything it can affect anti kati mbadde nkugamba nti ebintu ebisuula abayimbi sometime tebibeera bingi olaba ekisuula enjovu negwa wansi kaba kantu katono nnyo akawuka singa kagigwa mu gundi yayo sobola okugwa ekigo wali wansi you don't need to do something very big for a career okubeera nga egoyinga wansi something like that okiraba ng'ekyokusaaga naye tomanya kati saawa zino Alien Skin okrisinga kwekojja because of the sympathy yafuna mu mbeera eyo ye n'arisinga oli ye n'abeera nga akkirira oba okitegeera so tekibeera kinene nnyo naye akyali katabaako show eganya okufuna amaanyi aga ntokability so Frank Ntambi wavaayo nabeera nga ayogera ku Gravity Omutujju indiscipline ye Gravity yaba afunamu because bagenda mwogerako ne show ye tugenda tangira kubeera nga tugyogerako so abasikowalinga nekisobola okukuliira munda and before you know ng'okkirira because music osiye mulungi Nwaji agenza okuba wano omuwagizi gwakubye of course we know Nwaji
she's talented, music mulungi newe twegira newe twekuba tutya wansi nwaji talina mpisa naki newe ogenda kuwulira akayimba ka Malayika ogambe wow what an artist newe ogenda kuba omuyimbi wano oteekemu okwepiica ogambe what was this guy singing nancha wanji kabalagala ayidde nogamba kati okitegeera so aba alina okubeera nga ayongeramukko mu art ate kitasoboka waliwo kyagamba kakyamamamira kati saawa zino Gravity kiki ogenda omugamba ayongere ku art okitegeera so bwe obuzibu obuli mu ekyo naye katumusabire nnyo nga September 2 abeere ng'afuna abantu abagenda eruguga awo si wangu kuba ne last share yaliyo basomba bbaasa awo ku gundi hostels awo ngamba endongo eno kibi nnyo. Frank, why do you sound like you have something against Gravity? That's what Shibaholic said when I came out and I said about Cindy versus Shiba. Nenjogera statement yagambye nti embizi eba n'amabere mayitirivu nnyo naye woga kama tegasobola kusinga nte adaya nte eyo gye bakamamu nenge eriemu bweti ente adayayo ne bakama nofuna mu liita naye noogatta embizi bbiri zirina amabere amayitirivu osobola kufuna liita y'amata ne bafumanze because gundi yabitaddeyo sanyuka TV yawo Facebook page yayo ne banvumu kyekimu nekyali ku Eddie Kenzo nayogerera nti yafuna max 17 mu mark n'azeetimba n'adduka ekisabi natazifunangako so abantu ngaawo baba bagenda kujja of course they will feel offended ninga ge mazima kati why would I have anything personal ku Gravity Omutujju why I wouldn't kiche nnyo naye tuvaayo netwogera ebintu bino kuwidde story ya Kiba ya Maka kuwidde story ya mukoddomiwe kuwidde story y'omwana we Sweden ngwe yajjako sente nyingi n'amublockinga bingi ebibeerawo mu public fenga tubimanyi kyekyenfuula encyclopedia nti wonna wompitira so nga mba nzimanyiiko ezo nga ziri wano ku Obula Medula. Yes. Ozijja. Kwezijja. Naye omanyi faani wasinga. Ye Roni waffe. Oyo rapa wa. Nganga nti omusajja oyo aba ne bwino ne mugaba ne bwino ki. Naye yakakasa naye nange nkakasa you're doing a good job. Lwakuba ebintu bya rapa olinawo otuuka bw'okwata ku rapa gw'otayagala. Awerekedde abeeranga akoze nega sibalina kati sengawo abadde rapa gwoyagala nga yakubye omuntu mike anti kati obuzibu wandisose n'otuzayo n'oturiwindinga history yenna anti obuzibu kati ate bwe nafuna nze bulidde aba Gravity ejukira senga wange yafa kakuba story oganya okugikkiriza senga wange yafa nakatebe site ali mu 5 June 2014 nga agezayo okujjako muziki wa Gravity yalina stroke n'akutuka bukutusi kati abamu tulina n'obulumi bungi bwe tusirikidde so na kujjayo Venom yaffe bulungi tugumye ekimala kati ogatako ne indiscipline yenye ogamba ye banna kitalo omusajja muntu yagamba time Frank Ntambi nali mumanyi ng'omusajja omusirifu nga tasobola nakwogera bigambo bino byonna by the way kasuku mbadde mpandiika nnyo article abadde awandiika okuwa mpandikide blogs ezimwe ziri mu East Africa kye nga womanyi bya online biki naye ebyaddala tukebera mu analytics kasuku abantu nga tebasoma okitegeera ogenda okulaba analytics z'omwezi abantu abakusomye bali abantu 12,000 omwana akoze audio oba video agitaddeyo ali mu 20k temuli makulu twebuuza bbulo bulimu bwe tulimu abawandiisi tugamba owa ebintu bye tuwandiika bino tebajja tusobola obyogera kati tujje tubyogerere platforms zizino weeziri ninga tukooye so mbadde nga yeeyo mpola nga mpandiika naye ngamba nze ndidde renegade okimanyi gundi yayimba oluyimba Jay-Z ne Eminem ayita renegade never been afraid to say what's on my mind at any given time of the day because I'm a renegade yoyo tasitya kwogera kintu kyonna ku budde bwonna kubanga renegade talina kyatya kati yenze mukama wange yes tulina ebintu bingi byetufumba ne Frank ono naye olunaku olwaleero mbadde njagala tuwogere ku nsonga ya Gravity eyo naye ate Sindi wange mpulidde wano shajja mukoze wano nayogira oti naye Sindi obadde oyagala musuuliramu ku ttawulo oyo nze abaana ku ngeri gye banvumyemu abashibaholics ne baddawo ku NBS nenjogera amazima by the way tobadde tomanyi Sindi bukola show ye FMB bali bagiyita batajja kwedde ku Serena Shiba rather jakwedde ku Serena gwokimanyi gundi yagenda okukeera ayina abagundi abalambula businesses agakani sinanyini Serena nga bazimbamu flats gundi we yamala okukola show Shiba yazimbamu flats ezawerako era n'obusuula badde nga abusolooza
okuzimba mu flat sibatya ya flat nga tene tudda maziga ninga tekyasinga okuluma gundi Aga Khan Foundation yeyo kubeera nga atakyasoloozaamu sente bu flats ze yazimba so bino abadde ngamba bashibaholics nti singa bweteka mu ngoma ya Sindi agenda wali ono yatera okulaba firimu Ronnie Abajapan wala 47 Ronin wagira ati Keanu Reeves ojogera guy we yefumita ekisomo rubuto kibato committing supuku kati shiba okwede yakusinda agenda kweteka ekisomo supuku yefumita ekisomo tugenda okulaba because Sindi ebanga lya kubide live band twabanga otosipabulirwa akuna kubala live band and singa shene ebeerayo eya battle which I believe singa jefu abadde oteyali chikiriza maybe nga sente impitirivu teziganika nekino kibeera kulabisa muntu because experience ebisere ebisinga nga kyobadde oyogera nti abantu babaga live performance kyo muntu oteka flash mu motoka yo novuga nolimba lulanga lusoundinga kyekimune mu bbala so okwata ekyesatu kyogende kololo oba yagala experience ya live oba semi live atenga nkubulidde nti kalina zazimbibwa okuserena atenga Sindi ekyabadde asinga okukuba live band that live music experience engeri gya connectinga ne ba fans be engeri gya commandinga band ye okitegeera moment sales are creating within the performance nengamba abantu nti Shiba wadde ayina ennyimba nnyingi nnyo kyetayinza kugaana na kujjawo because yomu ku bayimbi since 2013-14 they akutta tinga takata in terms of producing hits yes tukikkiriza era tumwebaliza ddala naye nagamba abantu nti mulimu ennyimba z'abayimbi abamu nga lugenda kujja luhiitinge naye lufaananeko omuntu aweereddwa enjaga cocaine eyo kasita ogifuna tebeera nga marijuana gyonywa nobeera moni nogera nga erinnya mpola cocaine yo ekulinnyirawo ku mutwe naye singa ekuvaako bweti orealize nga nogamba mbadde kuki kati n'ennyimba ezimu ezo zigenda kuhiitinga nnyo naye wayitewo emyezi esatu ogambe ki ekiriwo kivala abazizzaako mangu then Sindi yajja kuba oluyimba lwe lumu bweruti alute lubeerewo emyaka gyonna forever luve mu hit lugende mu all this lubeere mu classic lusigalawo so oba olina performance ya 2 hours gye bagenda okukola 1 hour for Shiba 1 hour for Sindi probably or 1.5 don't you think nti Sindi era ayina ennyimba esobola okuba 1 hour ne Shiba zayina nti ziyinza okuba za 4 hours najja kwetaagako ya 1 hour bweti so in terms of nyimba basobola okuzijuzawo n'ekyokubiri nti nwaberanga bakubide sawa bilibili Sindi nezimugwako Sindi ye mutasobola okukwata oluyimba lwa Shiba n'aluyimba bashibaholics ne bakyuka ne bagenda mba syndicates nga aluyimbye bulungi ne bagamba waffe Bayiro singa yali atulimba nnyo gegamanyi Sindi galina agenjawo nti n'ekikyo asobola okukimba n'akisinga gwe twolaba arakeri mugunda America's Got Idol yafuna oluyimba lwa Celine Dion lukinalo kuba paka eri waggulu Celine Dion n'agamba singa mbadde nsobola okulukuwa ne ndukuwera ddala be bantu nga ba Sindi nti yo music bamuyonka buyonsi. She was born a talent, she was born a star, then this one was just made. Obo kitegeera nga mbadde mpa example ya Arrigo Sacchi yali coach wa Italy yakyusa omupiira gwa Italy ennyo era AC Milan n'agiridinga for 3 Champions League finals nebawangulako 2 ne Serie A Scudettos ezaali ziwererako ddala n'agukyusiza ddala kati Steve Gene yakwata kwani ku Sindi then Jeff Chiwai n'abira Jose Mourinho just numbers winning at the end of the day but there is no philosophy na mukulu gwolekawo tole sawa zino Mourinho azunga nava mu Man U Chelsea Roma Spurs webityo obo kitegeera naye abantu abali philosophical ba Van Gaal nagamba ba Johan Cruyff amula batoto football kati Steve kiyayigiriza ya Sindi music namuyigiriza bulungi nnyo najja kayimba kana akaba All Star ka 2006 akasirimu a little bit of love najja ku locomotive amuwulira radio na full watu najja nayimba najja mu nyimba za Bobby Wine ali ne Mr G nawulira eddoboozi seke eddungi ennyo nogamba wow kikino so ye Sindi whether project singa kulika abantu whether ali yeka whether mu group mu Bluthre we walaba kasaya vaawo ekibina ne kiyuga paka kutaka maya nga bamulise nga tasobola kujjuza ngatezo so ye Sindi naye bawagizi bashibaholics tubasaasire nnyo mukama wabaleme kukola supuku ayeme jikola kwefumita kiso ajja kukyefumita bwati kuba omukazi ajja kukwata ku luyimba lwe olwo simanyi nkwataaka aluyimba Sindi aluyimba agambe wow because at the end of the day buli muntu alina kukola seti ye oba ogenda kukubamu covers oba ogenda kukuba zizo y'omwagizi ayagala live experience kati Sindi zijja kuggwayiza ennyimba zalina 11 oba 25 ono ng'alina 10 ayagala ozitukuba CD tugigaane
mugambe tuddayo wali ku live dayo wali ku kasuku live owulire sopu ku 47 Ronin Keanu Reeves olikola ba maziga gabashibaholics nze banvumye bakumaliriza bavumye embwa bavuma yange nengamba bamumvumye tugende maaso Chebatamvu abana bakumanyako n'ebintu byotemanyiiko tebamvumira omukazi mama matata konzi obedda buli bwe bakwata nga bayizaawo nze nkyali muntu olowooza essaawa zino bulere bandese bulere bati bali abaana bannaye shibaholics bavuma myaka mito 16 kwa 24 data wa 5 ne balika bawembwa yana gambye ni BS temudamu etamulamu abashiba simbi era nkomi wano kasuku live byogerako sidamu basposa afe mbawagire bannaye mbera mbalabaawo mulogozi ne munno wachi yange bambi munno wachi by the way twenda gukolayo interview ya munno wachi ndala film champions muyina film mpitirivu nnyo ate kati kyetukola ekyenjawulo bavijje bonna aba Uganda bali ku platform eyo ndo nasaku account ne film oziraba ddi ziraba nziraba manyo okuddayo ekaawo n'entuula n'enziraba yes so Vijay Junior inako sidi bagita Citadel ne film zendala Transformers ya fuluma empya oba wagiraba Guardians of Galaxy ya fuluma Guardians of the Galaxy ya fuluma ngenda njiraba kweri mpitirivu nnyo wagiraba mukama wange volume 3 you watched it wow madness najiraba nimbwa videos bonna buli video gomanye we Uganda oba Maka oba Jingo ICP Rosimanyi Kevo abo Korea abo China abo cartoon animation bona munno wachi bakuwa ku mitwali 3 ya Uganda buli mwezi sendezo nga okiya downtown ofuna film 10 ndowooza mweje emitwali 3 ne wano guba mwezi mulamba ate kuliko film enkadde empitirivu eziwa n'omutwalo nempya ze uploadinga every day ye munno wachi mitwalo gibere 3 bw'abayagala okumanya ebisingawo kuba ku simu yange 070187 ekingaba namba yange bashibaholics sijagigaba mujja kujja ku Facebook page oba ku Twitter mujire mujja kula information ya namba munno wachi bavumye embwa nengamba kana kasuku jono bimberamu njakuddayo mpandiike nzajja kunvumira bwereere mubeere bulungi mweraba